Praise God, dear sisters and brothers. We thank you for watching our videos. Thank you so much, guys, for showing us that love through subscribing to our YouTube channel. Thank you so much for everything you do. Mukama Katonda patuwera omukisa batwagalire byonna abirenga abibakolera. Olunaku lwa leero tubaleetedde pastor. Naye Pastor Grace ono nga ye mukyala mu kaseera kano namwandu ow'omugenzi Pastor Raymond Sechanzi oyo nga yatuvaako ennaku ez'emabegako sibbanga ddene this very January. Mukama Katonda yamujjulula mu bulamu bw'ensi eno. So since then tubadde tetuwulizanga Pastor Grace ono. Until yesterday, Pastor Tom yamusindikidde Pastor Dan agende abeere nabo mu service yabadde ya Sunday. Era yamusindise abagumye ayongera obbazaamu amaanyi bamanye Katonda akyali wamu nabo. Era ne Pastor ono Pastor Grace namwandu gwe njogerako yavuddeyo neyeebaza abantu. Yavuddeyo n'abeebaza mwenna abakungu bagga wamu naye, n'abeebaza olw'omukwano gwe mwamulaga, n'abeebaza send-off ey'amaanyi gye mwawa Pastor Sechanzi. Yes, mwamukolera omukolo ogusemba ogw'amaanyi ogw'ekitiibwa, era nga mu kaseera kano najja okubagumya nabagamba nti mugumu akyayimiridde akyali ku mulimu gwa Katonda. Munzikirize mbawe namwandu ebigambo ebyo mbyewulirireko nga yebaza Pastor Tom nammwe mwenna omuyina kye mwakola. Katonda abankumire abawa omukisa. Twagenda emutundu ne tulaba muyite ntya taata jjajja byonna biri. Amiina. Mu butuufu n'atukola obulungi obutali butono. Amiina. Abaagalwa atwagala. Amiina. Atwagala n'okwagala kwonna. Amiina. Era yatusuubiza n'atugamba wadde bibaddewo naye mugume. Yatuwa ekigambo eky'okuguma. N'atuwa ekyawandiikibwa kiri mu Zabbuli 10:12 nti omutuukirivu taatyenga ennaku zonna. Amiina. Nti omutima gwe gunywera nga gwesigaani Mukama. Ekyo ekyawandiikibwa yakitusibirira. Kati abooluganda nga tuweereza Katonda mu kifo kino tugume. Mukama waffe waali tutuukirire eri Mukama waffe naye agenda tutuukiriza. Amiina. Era entanda gye yatusibirira n'atugamba nedda wadde siriiwo nga sizze kubanga luno lwali olunaku lwe, n'agamba naye ngenda kubawa anankiikirira. Amiina. Era olwaleero lwanjawulo. Amiina. Lwanjawulo gye tuli, gwe tulaba era tulaba ye. Bw'omulaba wano katuuti byonna ebimuvaamu nga bwe yandize n'atuwa wano, era kyonna kyagenda okukola ki? Otuwa, kubanga kiva eri kitaffe. Amiina. Kati ekyo kye kitugumya emitima, kye kitugumya emmeeme, kye kituzaamu amaanyi. Amiina. Era n'olw'obutamala budde bannange, njagala nnyanirize omusumba Daani Mugerwa ku kituuti kino. Amiina. Musumba tukwaniriza nnyo, tusiimidde ddala, weebale kujja. Amiina. Mukama yeebazibwe. Sanyuse nnyo okubeera mu kifo kino. Nziramu okubasaasira olw'okufiirwako musumba, naye nga maama waffe bw'agambye Mukama agumye emitima gyaffe, twongere okubeera nga tuli bawanguzi n'okukirawo. Kale sinza gulumiza erinnya lya Mukama musinze. Omugambe tewali akwenkana Mukama.
osaanidde omwoyo wa Mukama, osaanidde kabaka taata, tusinza erinnya lyo mu linnya lya Yesu. Kubira Yesu waffe engalo ez'amaanyi. Sobola tuulako wansi. Mukama yeebazibwe. Amannya nga maama bw'agambye, Dani Mugerwa, Musumba Toma ntumye okunaku olwaleero era ndi wano mukiikirira. Ndowooza ngenda kwogera nga Yesu bweyogera, yagamba ebigambo bye mbagamba si byange, byani? Bya taata. Nange bye ngenda okwogera byange si byange, bya taata byaŋŋambye ndeete mu kifo kino. Mukama yeebaze. So nebaza nnyo abaweereza bonna, n'abasumba bonna, n'ababuulizi b'enjiri abali mu kifo kino. Mwebala olw'omukwano, ndabye omukwano mungi mu kifo kino era mugwongerengamu amaanyi ogwo gusikiriza. Nze nali manyi abasajja abagulira bakyala baabwe ebimuli baba babalozi. Ntandika otya ogula ebimuli? Paka laavu we yankwata obulungi nendaba ebimuli neŋŋamba sijja bigula, ŋŋenda okuwulira omutima nga gugamba gundi Naalongo gy'ali ewaka. Obusente bwange bwonna obw'ekyemisano obw'ekikomando nabugulamu bimuli. Nentambula nga nzira ewaka nga ndabira ddala nnyingidde mu balogo. Mukama yeebaze. Kiki ekyankyusa? Laavu ekukyusa. Kati ne Katonda bw'atyo bw'ayingira omutima gwo n'akyusa embalayo, n'akyusa obulamu bwo. Kasita omutima gwo gukyuka, ku bino ebyokungulu bikyuka byokka. Kubira Yesu waffe engalo ez'amaanyi. Kati gwe ekizibu oyagala akyuse byakungulu? Nedda, akyusa byamunda, ebyomunda ne bikyusa ebyokungulu. Tuli ffenna? So Mukama ayagala kukyusa ki? Mutima gwo. Era yeeno essaala yange Mukama akyusa eki? Akyusa ekyo ekiri munda mu ggwe. Ne mugamba omusajja ono laavu ogiraba, tosobola kugiraba nti yiino, naye eri munda ogiwulira nti omuntu ono nkola ntya? Mwagala ne Katonda tosobola mulaba, naye bw'atuuka munda mu ggwe otandika okuba nga okyusibwa. Nga waliwo abalala kye bakola naye nga ggwe owulira tolina kikola. Lwaki? Katonda ali munda mu ggwe. Mukama yeebaze. Katonda, akabonero ka Katonda obeera munda mutima gwo, otandika okususula. Kyentegeeza abalala bye bakola togenda na kayoola, abalala nga bakola kino nga benda, gwe tosobola kikola. Lwaki? Kubanga Mukama tagenda kukkiriza. Ne bw'okikola ojja wulira nga wenna olinga azanyidde mu bubi, wenna oddugala, wenna omwoyo mutukuvu akuddugaza, wenna akulaga obubi bw'ekibi ekyo kyokola. Abalala nga tebakirinamu buzibu, gwe owulira nga olinga azanyira mu ttaka. Oyo omwoyo mutukuvu yakusika akugamba vaayo, tolina kubeera, tolina kufaanagana bwe bati. Tuli mu nsi naye tetuli baki. Bwe mba sigenze mu kikolwa ky'obwenzi, kasita ndowooza obulowooza, omutima gwange guyimuka ne gukiteeka mu nkola, ky'ova olaba osobola okirowoozaako, kubanga mu nsi y'omwoyo oli mu kikola. Kankuwa ekyokulabirako. Nvudde wano nzirayo waka nendaba kaggaalu kabooyi ne kankuba konna kamasaamasa. Tuli ffenna kayina height, American height. Ne sitakafaako nenkayitako nentuuka ewange waka. Mba ngenda kwebaka sula mu nju nzekka. Kabooyi ako nenkalowoozaako. Nenkambula ne tuzontowala mu birowoozo. Sivudde mu buliri ndimu bw'omu. Naye ne mmala nembivaako nembikka. Nembika bulangiti ne neebaka. Ndi mwonoonyi siri mwonoonyi? Lwaki ndi mwonoonyi? Weebale nnyo mutima. Tuli ffenna? Lwaki oli mwonoonyi? Kubanga kyolowoozaako omutima gwo guli mu kikola mu kaseera ako. Tuli ffenna? Kati olaba ekkooti eno gye nyambadde? Bw'eba etukula mu maaso wano woolaba ng'eno emabega gy'otolaba eddugala. Eyo kkooti eba etukula? Ekkooti etukula yetukula mu maaso newa? Omulokole atukula yatukula mu mubiri ne munda mu mutima. Tubitegeere? Bangi tutukuzza kungulu, tetukyagenda mu bwenzi, tetukyagenda mu loogi, kati loogi etusanga waka waffe. Tetukyagenda mu ssabo, kati essabo liri mu ddiiro lyawo. Lwaki? Kubanga tokyagendayo, naye ebirowoozo byo bikola ki? Bye bigendayo. Mukama tayagala mubiri guno gutudde mu katebe gukka, ayagala n'oli munda mutima. Omutima gwe gulowooza, si bwongo buno, omutima gwe gulowooza. Tuli ffenna? Ekitegeeza enfaanana y'omutima gwo y'enfaanana y'ebirowoozo. Oyagala okulaba omutima gwo ba mulongoofu oba si mulongoofu, tunuulira by'olowooza.
waliwo enjawulo wakati w'ebirowoozo n'okulowooza. Ebirowoozo ebibi byo bigenda kujja ssaawa yonna, naye okwata ekirowoozo ekibi bw'oti n'otandika okirowoozaako, mu nsi y'omwoyo otandise okukirya, ky'olya ky'ofuuka. Ekitegeeza mu nsi y'omwoyo waneeno waliwo abalokole nga mbeerera naye maaso g'eggulu gwasinga obwenzi ku kyalo. Naye nga mwate oli mbeerera teweebakangako na muntu. Lwaki? Mukama atunuulira ki? Sayansi oyo tumutegere. Kati Mukama atunuulira eri mu mutima, kubanga ekikola omuntu kye kiri munda si ekiri kungulu. Kati nno oyo gwe mulabakaawo ye mugenzi Pastor Raymond Ssekyenze. Bangi ababadde temumumanyi oba bonna abatamumanyi, yoyo eyatuva ku maaso mu January nga yakatandika, era twongera baweereza ssaala bonna ekkanisa ya CAA, Pastor Tom at large, Mutundwe Christian Fellowship, mwenna tubasabira Mukama Katonda bagumye. Daddy ali mu perfect place. Era muzikirize mbasibulire wano mbalekere ka video kano. Mugambe wabakola kubanga zendipumba Yesu gwe mubombi. Yesu wenyenyemwa Yesu amubakyala nga boyagala era obukola kubanga zendipumba Yesu gwe mubumbi. Yesu nga boyagala Yesu wange olibumba Mukama kitange amubasajja nga boyagala era obukola kubanga zenne